Nkwaliriza ku podia buze Judith Kawesi nga bulijjo Rashi Nedda nebaza abantu mwenna abasobodde biteekamu engatto ne mugenda ku Bonita ne muddukira Evelyn Lagu okugezaako kubeera nga tumusondera ssente era butereevu awatali kumala kadde konna kasooke kutwala enkulage ekiri ku Bonita nabotya abantu we bazze okujjumbira Evelyn Lagu. Yes, omulungi ate atulaba ku Bukedde TV2 mu program Kasalabwe kya wano wenyimiridde oyinza okugamba nkikoleddewa essaawa zino mu kiro tuli ku theatre Bonita ewabadde ekivulu kya mwana muwala Evelyn Lagu wano wenyini tubadde tugezaako okulaba nga tusonda akasente mwanyinaffe asobole okuba nga agenda mu ddwaliro era nga akadde kano kennyini olaba baggaddewo bagoberedde amateeka ga gavumenti amateeka agatangira obulwadde bwa corona COVID-19 okulaba obuta nga abantu tebalwa ate nga bakuuma n'obudde bwa kafyu abantu bagenze speed ya yiri wano olaba bagaddewo aba security mbo bamaze okuba nga baggalawo street eri abantu abamu bakkirira batambula bagenda abayimbi bazze bangi nnyo bayimbye so kati gwe muganda waffe ali atulaba olunaku olw'enkya Evelyn Lagu akukoowoola ogende wali eri ku Freedom City Najjanankumbi osobola okuba nga omuwagira sobola okutaasa obulamu bwa mwana muwala Evelyn Lagu yeetaaga nsigo naye ga abayimbi bonna abasobodde okubawo olunaku olwaleero babadde bangi nnyo gwe atasobodde kujja ku Bonita enkya wali ku Freedom City kigenda kubeera kyakabi nnyo enzigi nzigale ne side eri baggaddewo kati street zitwala butwazi bantu kukuuma budde kulaba nga ate kafyu tabakwatira mu kibuga nga bw'okimanyi gwe munnaffe atulaba ali ewaka aliwa sakasente ka saving enkya Oje oberenga tetweyungako wali eri ku Evelyn Lagu ku Freedom City ngena kuba nkuzeyo mu studio Judith Kawesi ne team yonna ey'abannaffe bwe bakikwasaganya Kasalabwe kya baberenga bakutwala mu maaso eno mu kibuga kafyu time nange kamudduke. Okay, embera bweti weyimiridde ku Bonita nebaza abayimbi abasobodde okugenda okubeererawo Evelyn Lagu, Bebe Cool, Spice Diana n'abalala bambi mwe balo omutalo David Lutalo era olumwadde omuzindalo okwogera Bebe Cool mulabi agamba muzeeyi tuyambe oggulewo abantu basobole okuba nga bakwasaganya ekintu kino ndabyeko abantu design bazikubye zonna engoye zaabwe zibamaze kumpi mwaka mulamba nga tebazambala balabe muganda wange nga zonna bazambadde MC Mariachi munalo mukolo kubadde gwa kusonda ate sikusabiriza ate amazina kikyusa obagumusajja muwumpimpi baina n'aba family ya Lagu njogera ku Zubairi family ya Lagu abamuwaniridde nga agezaako okubanga akwasaganya omukulu oyo kozi erinnya livudde Bosa amubeereddewo nnyo nga memba mu kibiina ate nga taata wera mu kibiina ate mukwano gwe Lagu muganda wange taata we teyangambye taata we teyamulaba amulaba ali mudira ali mugundi erengera kowola ne Medicine Ntongo mukwano gwa Lagu okuvedda ajja muyambe naye mukwano gwe kuvadde ne Don Bahati ne Don Bahati mitiyana munne naye Medicine Ntongo ne Medicine Ntongo mitiyana kakati bakidda ku bantu bana babulijjo bakijumbidde abantu bajumbidde kubenyonte baddewo bajumbidde era anytime from now mazinga agenda kutukwasaganya nga ali munda nga ali munda kakati enkya agenda kuwa ku Freedom City Sunday ali big zone emukono teyataddeyo emukono wagundi wa Salongo Sirani nesila Salongo Sirani kubeba mukuba kaluga yatukyalira yazemo okuyimba yafunze Salongo Sebo katwali wano batulina walupani cyane kulumadi akuboli bala Salongo Sirani rimba lupya lwa mikolo walabye kakati olwalalimbira ku mikolo jani sayi mowasa Salongo yimba luyimba lwe Salongo yabagamba nti byofuzi yabita yabyenenya Chiyasanga eri yaita kisuubira n'akitera ddala omwana ayagala Stesha ne Rema ne Nwaji Stesha Rema Nwaji omwana bayagala ku mukolo gwe ne Salongo Sirani mugatteko kajja kisusa naye omwana ono nze ate ku kye nnalabye ffe bamuulaba akajanja ogenda tufunira we tugwa baaba ayogedde ku mikolo tutatandikire ne ku mikolo gino emikolo egyakavaawo kati obe abakyali abagole musanze nno omugole omusajja olwaliro Uncle Kevin yes era watumiaŋambye Judy musooke mundege hane muno empuuba hane muno empuuba mundeke tuli ku mugolo omugole akyalina mu kisengo leeta nnambemu biki by'oyogerako naye tuli ku mugolo Shamimu Saimatu ola Shamimu nti ate nga tunonooza gwoba olaba kijja guno mukolo tumanyi Sandra
Dalinda Sandra Namatovu. Baby. Wabitegeddettaleza badde omuneeya badde tamwagaliza. Kozi wagambe yani? Oh no, weddobozi ono. Ani? Teyagenze ku mukolo. Teyagenze n'abatanzi. Nga nsonga ki? Ate ng'omwana yamuyita. Yabadde busy. Oba yabadde azanya kazanyo kana kagundi. Akasente. Naye sookolinda kutugenda empola. N'okumuwanika tannamuwanika. Sookolinda kutugenda empola sebo. Nga nsonga ki Diane muwalanya Dalinda? Tombuuza. Tekisoboka naawe. Abakazi ozimanyi. Tebazanya bambi gundi ebina Uganda. Dalinda tazanya bina Uganda. Kirasi yagifuke. Ate tunafuya nnyo. Tolowooza nti naffe abazanya ebina Uganda kuba nange bontwaliddemu. Wamma bamukwano bonono Simon yamanyi kyayogerako. Kakati munnange omukolo ekituufu ojja n'otegeeza abantu ku podium kuno Simon tawayiriza talinda. Omukolo gwabadde. Omukolo gwa